okuyitaayita mu nsonga nga bwe zitambudde oba bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Poliisi ekyagenda maaso n'okubanga ekola ebikwekweto ebyenjawulo kuggwe atulaba naye nga tetunnaba kudda ku poliisi. Njagala obategeeza mujja kuba mulaba ebifaananyi awo emabega wange. Omuwakyalo oli Judith gwe mujjukira eyafa nga azaala mu ddwaliro lya People's bikoze bitya egayaza. Bambi bagenze maaso n'okumusiibula, bagenze maaso n'okumuziika mu Western Uganda Kabikibaale gye byabadde nga bagenda maaso n'okubanga ate bamusiibula oluvannyuma lw'okulaajana ennyo nga bwe mwabiwulira nga atuuse mu ddwaliro eryo. Omusaayi ne bagumuggwamu nga bamulongoosa, ebyaddirira kwe kufa. Yalese abaana basatu era abaana mujja balabaawo n'omwami we ow'ekitiibwa, era bagenze maaso n'okubanga abamuziika mu butongole nga omwana omuto gwe yalese ku nsi naye ejjali naye ng'ate ye maama ye yavudde mu bulamu bw'ensi eno. So yeyo update gyenjagadde obbawa ku kyeyo egayaza. Ku poliisi egamba ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ate ku nsonga eyo ey'omukyalo oyo Judith yafiira ate muleba nga bamulongoosa. Oluvannyuma lw'ebigambo byadde bingi nnyo, abafamire balina obulumi bungi nnyo, bagamba obulagajavu bwasukka bulina okukoma, naye nga ye omuntu waabwe bagenze maaso n'okumuziika, abagende maaso n'okubanga ate abalinda ebinagenda mu maaso. Bye mulaba awo yabadde saaviisi ey'okumusabira oba okusabira omwoyo gwe agutuuke bulungi eri Mukama Katonda n'ebyekuusa ku ebyo, naye nga ate ye yaziikiddwa ate mu butongole. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.